tuli mu kunoonya ssente za Anita Among yazikwekawa. Kakati nno nze eno ndowooza yange nga Uganda at large, era okusinziira ku bibaddewo mu myaka 5 egiyise emabega, nsobola okunnyonnyola era ensonga yange nengisapootinga bulungi nnyo gye njagala okuwa ku mulundi guno. Wabaddewo omubaka omu Nuupu gwe badde nga yeebuuza lwaki yasirika ye Kazibe Bashir, era mu kusirika kwe naye kennyini yavayo n'agamba talumbanko Kyagulanyi, tabanko kyayogera kyonna, ekiraga nti yali yategeera ensobi gye yakola era nga yakkiriza obunafu bw'omutima gwe. Naye tuba tuli awo, Kazibe Bashir n'aggulawo Cocoland Farm Resort era n'atwala obudde okunnyonnyola wa gy'agenda okujja ssente okulongoosa ekifo ekyo n'okukizimba okituusa ku mulembe n'engeri gy'agenda okuba ng'akwasaganyamu buli kimu, era ne yeeyogerako nga bw'atagenda kufuna ssente wabweru wa Uganda, talinaako muntu yenna amuwa ssente. Ebyo byonna nga birina kye biraga. Naye ekintu kiri kimu kye yeerabira nti initial capital ye yavaawa, kubanga njaga atuuliriza Katambi Bashir ke yalikodinga teweerabira tuli mu kunoonya ssente Anita Among gy'abadde azikukusiza, era nga ebimu ku bino by'ogenda okuwulira Kazibe Bashir ng'ayogera biwulirize bulungi nnyo ng'alina ensonga z'asimbako nnyo essira sirinaayo muntu era agenda kumpa ssente oba kuzijja bweru wa ggwanga, era ng'alaga engeri gy'agenda okulabiramu ekifo kye nga ika alina mpitirivu ez'emmwanyi. Naye kugamba ekintu kiri kimu kyeyerabidde okunnyonnyola, ssente ez'entandikwa yazijjawa. Nange Kazibe Bashir mazira bwe mbabuulira projekiti z'enkola ezo zonna under Cocoland Africa Holdings, sirina gye ngenda kujja ssente nti mu bazungu oba mu gavumenti oba mu bawarabu oba kwewola. No, ssente ngenda zijja mu mwanya ezigenda okukola ettendekero, ezigenda okuzimba Maji Resort Beach, because emwanyi nzirina kuno bwe mbanga nsimbeko ekazi 17, nyina Bukoma nsimbi, nyina Eruwero, nyina Gomba, nsobola okuweza ekazi nga 10 essaawa eno, because ezisinga ziri Gomba na Bukoma nsimbi. Eka ziri 95 okutwaliza wamu 95 acres. Kati 95 acres bwe mbanga nsobodde okufuna mu yields. Lwaki sikola ekyuma ky'emmwanyi? Lwaki sikola ettendekero? Lwaki sizimba Maji Resort Beach Cocoland Africa Holdings bwe tugaziyiza ebiwawatiro byaffe through coffee? Sirina fund gye ngenda kujja walala wonna kukola bye mbagambye. Ssente zonna ngenda zijja mu mwanya. Nga tumaze akalulu ka 2021, Kazibe Bashir y'omu ku abo abaali beesungibwa ng'era abantu bagamba be bamu ku babaka be tulina be tuweereza mu palamenti bakabiriiti abagenda okukoleeza oluyiira. Naye kyatubukako ffenna okutuuka eyo n'asirika busirisi, so nga ate tojja gamba nti ebigambo tabirina, naye ne bw'aba ayogerawo naawe omuwulira nti asobola okwogera given n'omulimu gwe ogwamuleeta okubeera nti abantu bamwesiga okumulonda. Kawempe South gwali gwakwogera. Kazibe Bashir bwe yatuuka mu palamenti n'asirika. Kakati ng'eŋŋambo ziyitiŋŋana ti Kazibe Bashir alabika Anita Among yamufunza n'amutuuza n'amulaga ssente era n'amusuubiza omuwa layisensi ya TV ye, kugamba okumufunira, kubanga eyo yali channel ya YouTube Nice TV, ne bagifuula TV eyaddala n'egenda ku mayengo. UCC n'ebeera ng'egimanyi bulungi nnyo era ng'esasula omusolo. Kakati ebyo byonna bitwala ssente empitirivu. Era Kazibe Bashir ng'omubaka eyali akajja mu palamenti kiyinza okuba nkyali kizibu okuba nti ssente zo yali azifunye. Nga baze kugulawo Nice TV, nze nakolako ku TV mu control room ya TV, era nina abantu abamu be natendeka omulimu gufaanaganako ng'ogwo. Kati mubamu ku baana be natendeka akola ku TV ya Kazibe Bashir. In fact abakozi bangi be nali nkola nabo bakola ku TV ya Kazibe Bashir. Kati lumu mbanyumyako naye n'aŋŋamba gwe ky'oba omanya Haji ssente yazifuna. Bw'atyo bwe yaŋŋamba nti gwe ky'oba omanya kyonna kikiri Haji ssente yakola ki? Yazifuna, zaazirina. Naye nga sirina bukakafu kubanga siziraba. Kati munaye tuba tuli awo
nga agulawo Cocoland nga atubuulira ettaka yiika kweri, atubuulira emmwanyi z'alimye obuyitirivu, ng'omuntu yeebuuza nti Kazibu Bashir yandiggyewo obugagga buno bwonna. Naye kati ansa zigenda zeeyerula. Nkugambe tuli mu kunoonya ssente za Anita Among era Kazibu Bashir nteeberezebwa okuba ate nze nsuubira okuba nti y'omu ku abo abalina ssente za Anita Among. Era nga ye ateekwa okuba nga yasalawo ayitiraawo. Kubanga byabadde annyonnyola mu katambi nga bw'okawulidde nga akkaatiriza nga bw'atalina muntu yenna, nga yo bw'agenda okubeera nga ssente azijja mu mmwanyi, agenda kuba atambuza ekifo kye bw'atyo, naye yeerabidde nti waliwo ssente ez'entandikwa eziba zaakola ebyo byonna. Emmwanyi ne bw'oba ozirimye era ozirima ku ttaka, ate era n'okuzirima kyetaagisa ssente. Kale ezo okuzirima oba ayinza okuba nazo, naye ettaka obuyitirivu bwe yagula. Kubanga bwe twogera ku Gomba oba n'ewalala yonna yonna, katugeze nti kale yiika ya miliyoni 4. Yiika ya miliyoni 4 ayina yiika agamba ezisoba mu 95. Kakati ebyo by'ebibugagga byokka byalazeeko, kiba kitegeeza nti alina n'ebirala. Naye nga bwe nkugambye nti Anita Among yakola omulimu munene nnyo mu Parliament era yafuna abantu. Kati Kazibu Bashir ndowooza yamugamba nti tuve kudda mu bya Nuupu, muve kuddamu ebyo, jangu nkuwe ssente tukole, nze nsobola okuwa ssente n'okola bwoti ne bwoti ne bwoti. Era Kazibu Bashir yasirika nga tojja mufunamu kigambo nti oba kiwaana NRM oba kiwaana opposition. Nedda, ng'ali awo ng'omuntu yeebuuza ali ku ki, kuba yandibadde avaayo n'ayambalagana n'aba Nuupu n'atandika bayisaamu eggaali, naye yasirika busirisi bwejja. Paka munnange bino byonna bimaze okujja, ekituufu kiri nti nze kukulaba okwange, kubanga nali nkiwuliddeko nti Anita Among yamuyamba omufunira license ya TV era ndowooza ne boogera ne ku birala, kati bigenze okwanfoldinga. Kirabika bye bino nti ye bw'atyo struggle yajoozaamu mu ngeri efaanaganako bw'etyo, era ye mubaka wammwe, y'ensonga lwaki yasirika. Kubanga bino yabiraga emabegako abo. Nawe neebuuza, nenzirayo ne ntankuula akayivu yange, gundi yaŋŋamba bw'ati, nempulira bwe nti ekyamazima kirabika struggle yagiryamu ebyo, era nze okusinziira ku ndowooza yange teri ayinza kumuwa musimbi ogwo nti kwata otuule osirike, tobaako kyoyogera, tukuguze, kwata omusimbi ogwo omungi bwe gutyo okoleka mpozzi ng'era alina gw'akolera, nga bw'olaba Hamis Kigundu n'abalala, nga bw'olaba Drake yakugamba nti ye ebizimbe 31 bye bamubalira ayinza okuba alinako ebizimbe 3 byokka. Kati babaka baffe betulonda, kubanga ng'ogenda okuva mu Parliament ng'oli mugagga nnyo, ng'olaga ebyobugagga bingi nnyo byekusinga abalala, nti gwe ng'olaga oli mugagga nnyo, naye ng'essaawa ya kakati we tuli bali mu kunoonya ssente za Anita Among. Era nze okusinziira nti bayinza boolaba nga Fala Anita Among, naye ateekwa okuba nga Kazibu Bashir pulojekiti ya Anita Among. Tukitunuulire tukirabe, sijja kugamba nti nkinako obukakafu obw'amaanyi obuli awo, naye kino nze nkozesezza just ntegeera n'andaba ya bintu nga bwe mbiraba n'okusinziira ku ebyo ebibaddewo n'ebyo ebiriwo. Ono Kazibu Bashir ateekwa okuba nga ezo ssente z'alina za Anita Among era akolera Anita Among.